Chenvudevayo nengalamirako wali mbakugenda mukomera mbadde njagalamira ku seminti nga sina kyenfunamu kakati bwe mbanga saageze mukomera ku Lwokutaano kangalamire ku ttaka ettukuvu lye bantu mukukolerako emirimu kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde ebiseera ebisinga bwe tukola ebintu abatabitegedde ate be babyogerera wangi ebiseera ebisinga bwe tukola ebintu abatabirinaako okumanya wadde ate be bakola explanation yagalamidde wansi omusujja gwabadde gumuli bubi yagalamidde wansi omutwe gwabadde gumuluma sigalamidde wansi nga nyina ewannuma mu bulamu bwange ngalamidde wansi okutunuliza amaaso gange eri Mukama okumugana Mukama webale okubanga wooli nonsobozesa okubeera wano olwaleero kyandibadde kityanga bazadde baleese abaana naye ng'omusumba mufungwa nga pasita ali kitalya nga yabba ki akuna nga yattaani nobody owulidde naye twagala kwebaza Mukama. Susan Makula jangu nkwegayiridde kooti yatuganye okwogera ekigambo kyonna naye teyatuganye kwebaza Katonda. Mwebale kutusabira, mwebalire ddala, twavuddeyo bulungi olw'essaala zammwe, olw'ekisa kya Katonda. Basebo ne bannyabo sitaani si musanyufu. Kasookedde nnyingira mu kibuga nga nkola mulimu Mukama gwe yantuma nti Bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole, abalokokedde ddala tobala, abazzeemu essuubi n'amaanyi tobala, abatakyagenda mu ssabo tobala, abatakyalinya mu loogi tobala, abatakyanywa njaga nga nakuyitidde abavubuka bano abanywanga enjaga, abawala abaali mu bidongo nga n'okwetunda beetunda tobala. Kati sitaani si musanyufu naye era tituliwo okumusanyusa, naye mbeegayirira temulekeranga okutusabira. Tulabye nga essala zammwe buli muzisabye Katonda awulidde, essala zammwe buli muzisabye Katonda awulidde. So twagala kwebeebaza okutusabira, tufukamidde okwebaza Mukama nti ekirango kye twalanga olw'okukkiriza weetuli okutuukiriza omulimu gwa Katonda. Do you have something to say? Susan tena kyakwogera naye twalanga lwakukkiriza. Gundi okugenda mu kkooti ku Lwokutaano si kyangu kubanga akasobi katono nnyo bw'oba oyambiddwa oba olidda ku Mande, naye tetwajjayo kirango nga tumanyi tugenda Lwakutaano, naye tetwajjayo kirango kyakuleeta baana. Ekyokubiri, weetaaga ekkanisa erimu Katonda awulira. Katonda akkiriza ebigezo ebyo ne bibaawo, abadde aterebuse oddemu onywere ku misingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.